Luvannyuma lw'okulinnya ennyonyi n'ayingira ku ttaka ly'aboobwe oba n'alinnya ku ttaka ly'aboobwe omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda oba Desire Luzinda ekyali ekirooto. Tusobola okugamba nti kiri 50% complete, 50% loading. Omukolo gusombodde abawanvu n'abampi. Si Pastor Bujingo, Waikibenda mu nkofiira, mwana mulenzi yennyini Rubyogo oba goyinza okuyita Levixone. Abantu banekaanekanye olunaku olwaleero. Ku mukolo guno ogwa Desire Luzinda wamu ne Levixone bakozesezza ataya y'Ekinyarwanda. Abasajja waliwo ataya eyo gye batera okuba nga bambala, naddala abasubscribing to the Kinyarwanda fraternity, gye bakozesezza olunaku olwaleero nga ataya y'abasajja ababadde bazze wali Matugga. Olunaku olwaleero tubadde Matugga, omukolo we gutojjeredde. Abingi nnyo ku vidiyo eno kunnyonnyolamu eyo nno yebadde entrance mukwano gwange. Olabye wali ne bateekawo ddi entrance ewabadde omukolo, babadde bajjuzzaawo bifaananyi bya mwana muwala Desire Luzinda, era babadde ne kyoyinza okuyita decoration owa buli kika. Omukolo gunyumye nnyo, abatabaddeeyo musubiddwa nnyo. Ekintu kibadde massive ng'abayimbi b'eggwanga babiri, the man of God, oyo si chicken awo wansi, ebutwala eri nga man of God olengedde senga awo kati senga abadde azze nga bagamba situka omunoonye w'otudde. Senga najja n'akwekulayo mwana mulenzi amanyiddwa nga Levixone one time. Levixone otusonyisonyi nga tumulumaaluma nga atunudde wansi mu bugaalubinda. Senga omulengedde, senga amaanyi mangi, senga akyali energetic, era bwato ne yeetikka mutabani we mu butongole, era n'abulaga abantu bonna ababaddewo mu kidaala ekinene nga bw'osobola okuba nti okiraba. Omulabye senga nga abagamba yono omwana, yono man of God tumuleese mu butongole, era mu lujja takyali mugenyi, oba mwana mulenzi Levixone takyali muyise nti ayiseewo obuyisi. Mukadde ke kamu tubadde tulina okulindirira omugole ow'olunaku. Kyala yeekubye eggomesi ebadde ennungi ennyo. Kati no wano mwana muwala amanyiddwa nga Carol Nantongo abadde abakubira kali akayimba ke, kamanyi bulungi. Omanyi Nantongo alina obuyimba obunyumira ennyo ku mikolo bwe giti. So Desire Luzinda nga omanyi nti muyimbi naye lubadde lunaku lwe, saabadde alina okumakinga sure nti bayimbi banne naye bamukookeramu, naye ng'ali wali bwanyumirwa obulamu. Bwe bamaze okuba nti mwana mulenzi Levixone bamuwanika mu butongole, okunyiga munne kahaaga n'okuba nti ye bazinamuko awo kibadde tekikyali ensonga etiisa. Munnange akwate ku mwana wattu amukakkanye mpola. N'omugole kikyali kibebi ne banyenyanyeenyamuko. Omukolo guno ndooza gye gimu ku mikolo watabadde nnyo. Kansooke nkulage mwana mulenzi Vijay Junior. There was that moment. Indeed, kabadde ka muhabbati gwoka at the same time omukwano. So mbadde kugamba nti osobola okulaba engeri abasajja gye bayambadde. Waliwo abakeeza cultural trends bagambye nti ekintu kino katukikwate mu ngeri efaananako bweti. Era abasajja bonna babadde uniform, ekiraga nti we ziba ngoye babadde bazijje mu kifo kyekimu, kozi zonna zibadde zifaanagana.
nga bonna we balabise. Ndabyeko mwana mulenzi Salvador Brian Mulondo, osobola okumulaba Waiki Benda n'abalala ab'enjawulo. Abasajja batuuse in a very majestic way. Copy Bly omulabye abamanyi gospel music. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Copy Bly, gayo yate omukyala gwalina muzungu. Copy Bly ndowooza naye mumumanyi bulungi, is a gospel artist abaddewo bulungi. There is Carol Nantongo nga bwe nkunnyonnyodde. Ebadde afeye kabadde ka floro batadde embeera eyo mubiyita floro abakyala. Bibadde bingi wonna buli wootunula tumuli ne langi ezo ezaakaayakana. Desire Luzinda just looked so wow. She just looked so beautiful. Osobola okulengera abakyala babadde bamuwerekeddeko. Bonna mugomesi nga banekaanekanye era ye ng'omugole abamuwadde kali akagomesa akaakirira oba akakakyungwa amulimu ne langi eya kyenvunvu awo wamu ne kipaapaali. Kipaapaali mwe mugitwala eri sayidi ya green oba kipaapaali nga kyengedde ndowooza we tuba twogerera. So omukolo gubadde n'organization ey'amaanyi era ba celebrities babadde bangi nnyo aba gracings omukolo guno. So abo babadde having a photo moment ng'ekintu tekinnayongera kubeera nga kyongera okugaziwa, but I want to tell you omukolo gubadde mulungi nnyo. A celebrated Ugandan gospel artist Desire Luzinda. Waya omukyala teyali mukubi wa gospel okusooka, but oluvannyuma yayongera okuba nti yennyika Mukama. In fact Mukama muno Desire mwajja omwami kubanga ka Desire yabadde yeeyitanga woman of God. Ono mwana mulenzi Raiji Gabi Ntate osobola okuba nti omulengera awo abadde atuuka Mudra Divairo Carol Nantongo nga basobola okumulengera awo ng'amwenya. By the way mwana mulenzi amanyiddwa nga Mickey Wine. Yes, that is Mickey Wine. Mickey Wine naye abadde atuuka. Pastor Bujingo sawa omukolo gubaddeko okusaba kungi. Oyo mugayi bamwita King Weasley, the king of radio. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Exodus abadde Copy Bly yoyo gwolaba mu kiviiri awo oba ayina oburasi yayimba that is no God like you. Security abadde tight but polite. Oyo no ye mwana mulenzi Vijay Junior, that is Patrick Salvador Idiringi. Bonna bazze okuba nti no bagracing omukolo guno. Alex Muhanji naye abaddewo buteevure nnyo nnyini ddala okubeera nti awerekera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Levixone. Batuuse nga Desire abamuyiira buyizi kisente nga bwesobola okuba nti olengera ani oyo ayiira Desire ani aleese obw'50,000 ku mukolo banange. Vijay Junior yabadde n'obw'50,000 ng'abumansira omukolo okufaako obufi. Naye sirabye bantu baka wansi kulonda bwa 50,000 buno. Tebalonze sente. Esente ze bamansiddwa omukolo teri azironze. Naye ng'obw'5 bwo bubadde bungi. Ruth Kalibala ne Maureen Nantume, they looked so beautiful and so amazing. Ugambye Ruth Kalibala buli lw'omulaba olowooza wa myaka 14 ng'ate abaana baalina. Very soon mujja kuwulira wedding bells. Full figure ne bamuleeta nga yeye bannange full figure. Omulabye full figure Mama Alima Namakula abaddewo. Oluseregende lw'abantu lubadde lungi. Ebivubuka bibadde bigogoofu ssebo mu kahwaiti kano. Byayambadde ne binena. Kino kye bagamba nti wafulumye. So omukolo gubadde matuggaawo katalemwa. We tubadde n'omukolo gw'okwanjula ogunnekaanekanye. Traditional ceremony ewedde. So ebula ennaku 2 zokka ate tugende mu kwanjula. Ewulira mbu okwanjula. Tugende mu mbaga. Kati abaana batunudde ne bagamba weziba ssente bwe ziti eziyiiriddwa mu mukolo guno nga gunyumye ne gunekaaneka bwe guti, kati ate bwe tunaatuuka ku mbaga, embaga egenda faanana etya? Guba omukolo gw'obuwangwa bwe guti bwe gufaananye. But anyway, YouTube channel kwoli eyagaliwo. Finga we binaaba bihappeninga
lwakuba omukolo ssebo tebaagalayo baabukamera nga bwe kibadde bwe kiti. Buli omukolo bagenda gustreaminga ku mukutu ogumu ng'okulaba omukolo gw'abano ogw'embaga onosasula 4,000 ojja kusinika zinyumba olaba mukolo ku free. So Desire Luzinda and Levixone, they are officially what? Traditionally married. Kati tulinda wali ebyekkanisa ebijjudde tuyozaayoza Lubyogo wamu ne mukyala Lubyogo. Alson Painters yuji basezi balanji abasiddyo omusunsuzi erinnya likinga video eno agaliwo omukutu kwoli. Thank you.